Ebbaluwa bwetyo yabadde enkambwe nnyo. Kakati abantu ne mungamba Junior oyogera ki ku Bobi Wine ogoba Honorable Mpuuga. Of course bino byonna twali twabirabirawo dda. Era bulijjo tubibagamba nti at one moment Bobi Wine ne Mpuuga bajja kulwanagana. Andaba ogoba Mpuuga tekyatandise jjo. Kyali kyatandika dda. Mpuuga bamugoba dda. Sibyajjo sibya bbaluwa okugoba Mpuuga kwatandika dda. Bulijjo mbibagamba. Abazze banfollowinga nga baga nti mu Nuupu mulimu olutalo. Nze naliko mu NUP Nuupu njimanyi ne Bobi Wine mumanyi enkola ye. Kakati Mpuuga abadde tasobola kuwangaala mu Nuupu n'okubeeramu eri ebbanga abadde awangadde nnyo. Naye ng'ebyamugobezza mbu yafuna obukadde 500 million. Okitegedde ekintu ekyo? Naye nga si bya ssente nnyo. Jjukira Chairman Nyanzi muganda wa Bobi Wine yatandika kye bayita kunga okumobilizinga abakkiririza mu NUP. Atuuka e Masaka Honorable Mpuuga Abedi Bwanika n'abamu ku babaka abava e Masaka bagoba Chairman Nyanzi n'ebikunga bye ne babigoba. Ne bamugaa Chairman Nyanzi ffe twekunga dda. Kwanda Masaka eyina autonomy. Masaka y'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda. Era singa Buganda yali nsi Masaka yandibadde capital city. Bampuuga abo gye bava. Obukatuliki bw'amaanyi Buganda gyeri Masaka omwo. Kati bo Bampuuga bakola dda akabondo kaabwe abava e Masaka ne bagaana Chairman Nyanzi Ssaabakunzi w'ekibiina okuleeta bikunga e Masaka eyo. Kati awo olutalo ne lutandika. Ze zimu ku nsonga ezagobezza Mpuuga. Yagaana project gye bayita kunga ekulibwa Chairman Nyanzi muganda wa Bobi Wine Masaka. Nagaffe twekunga dda. Mpuuga n'Abedi Bwanika lwaki baalemesa enteekateeka eno? Balabanga Bobi Wine ayagala baleetera abantu okubajja mu bifo byabwe. Era Mpuuga Mpuuga natege baali bamugoba dda. Bino byonna ebyebbaluwa byakwekwasa. Okay, tugambe nti mu NUP Mpuuga yalidde ssente yekka. Emiliyoni 4 ono omubaka Kabugu sibanya Kabugu ze yazzaayo. Lwaki Bobi Wine teyawandiika ebbaluwa? Kuba ababaka ba Nuupu baalyako emiliyoni 10. January awedde mu supplementary yayita ne bali emiliyoni 4. Omubaka ali ogwe yazijjazaayo Kabugu sibaya Kabugu. Yakwata ssente zonna azizabala abaagaana. Kolo principle nga teyawandiika bbaluwa. Ku Mpuuga era kwe yawandiikidde ebbaluwa issue si ya bbaluwa. Mpuuga ne Bobi Wine tebasobola kubeera wamu. They are completely different. Mpuuga is intellectual. Ye politics we wa dialogue kuteesa. Bobi Wine radical. Bobi Wine yayagala bino ebya radicalism. Nyegattako oli muganda we Chairman Nyanzi. Kati wabaddewo obunyomi nga Bobi Wine alabanga Mpuuga amunyooma. Bino tebyakabaawo kati mujjukira ku Segirinya nga bamuta. Mpuuga yagamba twateeseza ne gavumenti. Bobi Wine amga ani yagambye oteese nabo. Wazeewo obutakwatagana kuva dda wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine. Era kino tekyatwewunyisiza n'omulundi n'ogumu nti Mpuuga baamugobye. Naye mu bbaluwa Bobi Wine gye yawandiisa gye nzikiza ati ebbaluwa yabadde teyeetaagisa ate nga ya kisiru. Tosobola gamba nti Mpuuga omusango yagukkiriza mbu yalya ssente. Mpuuga tannayogera.
Tannavaayo okweyogerera. Lwaki omusoose ebbaluwa? Bannabyabufuzi mu Uganda bayina omuze. Bakusoosaayo ebbaluwa. Kati Mpuuga right now Bobi Wine yamuzannya empiki. Ali ku defensive because Mpuuga tannayogera. Ye ebbaluwa eraga nti Mpuuga mu meeting yakkiriza kyesitalowooza nti kituufu. Luno olutalo lwa Bobi Wine ne Mpuuga luleeteddwa ekintu ekyo. Who is who? Ani yani? Sawa yakweragako lyanyi. Bazenga bayombagana naye nga basirika. Meeting zitudde mu Nuupu omwo. Anti lwene yasembyeyo. Nga Mpuuga ne Bobi Wine. Omanyi ekireese obuzibu. Tulina kye tuyita parliamentary democracy. Ne political party. Parliamentary politics. Ne party politics. Kati Mpuuga yesanga mu kizibu. Ayina okukola emirimu gye nga leader of opposition mu parliament. Kiba kitegeeza olina okwogera ne speaker. Kati ate eri mwene yupi bo tebaagala ayogere na speaker. Kati awe wali obuzibu. Omubaka wa party, omubaka wa parliament, omubaka wa abantu. Abantu mulondo omubaka. Ne mumutwala mu parliament. Ayina okukola emirimu gye ng'omubaka. Anti osobola kukola mirimu mu parliament nga toyogera na speaker. Kati Mpuuga bwe buzibu obumu bwe yasanga. NUP eyina doctrine embi ku speaker alikanita amongi. Ndabye abakulembeze be NUP bangi nga bamuvuma publicly. Kali boy balaba Mpuuga ayogera nnyo ne speaker Anita Amongi byanyizanga Bobi Wine. Bobi Wine yalabanga Mpuuga amunyooma. Oluusi Honorable Mpuuga yasalangawo mu parliament nga teyeebuzizza ku Bobi Wine. So bate eno yani who is who? Erimu egoism y'amaanyi. Mpuuga yemanyi nti mugezi, yemanyi nti ateekeddwa Buganda emwagala, Catholic Church emwagala. Kati niyesanga nga luyale ayina okujeema eri principle wamwe. So kakati parliamentary politics era ojja kugenda okwetegereza nti Ssennyonyi mu office gye baamuwe ya leader of opposition baamugana okuleeta abantu be abalimu bonna Mpuuga yabaleeta. Ssennyonyi babugamba aleeta omuntu ogwo. Kati NUP ekitwalanga nti Honorable Mpuuga yeekobaana ne speaker okunafuya office ya leader of opposition. So olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo ku parliament wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine. Nga Mpuuga akola bibye ne Bobi Wine akola bye. Kati Mpuuga ye kyaliyanga kyagamba Bobi Wine. Kwanga wova ku Bobi Wine Mpuuga yabadde addako. Yabadde omumyuka. Kati ono chairman Nyanzi kubanga muganda wa principal yagenda n'aleeta bikunga simanya kunga Uganda kunga abe Masaka ne babigoba. Nibaga Nyanzi jja wano bikunga byo genda okunga ewalala eno twekunga dda. Okitegedde ekintu ekyo? So lwe lutalo olubadde lugenda mu maaso. Kati ani agenda okufiirwa ekintu ekyo? So kakati Mumbuuza Jnr ani anaafiirwa? Bobi Wine yafiirwa, Mpuuga tafiirwa. Buli we bakutemako okugulu okumu n'osigaza okulala oba tojja kudduka kuwangula. You can't lose a person at this time. Nga mwetegekera 2026. Mpuuga in experience. Mpuuga is a big entity ku national entity platform. So oba omufiiriddwa right now ndowooza nti buli buntu President Museveni gwakujjako kwa wano ogenda labawo Nuupu 2. Kwa Mpuuga badde ayagala kwesimbako Bobi Wine mu kibiina. Mu Nuupu mubaddemu abagamba nti ne Bobi Wine dictator. Tulina okumwesimbako. Kati Mpuuga gwe babadde balonze yesimbe ku Bobi Wine.
kyovula bange ebbaluwa gye bawandiisa aba NUP eremesa Mpuuga okwesimba mu pate mbu bamukutte lwa buli bwanguzi. Kwa Mpuuga badde agenda kwesimba ku Bobi Wine mu pate. Bobi Wine kyatayagala. Olutalo lwa Mpuuga ne Bobi Wine luva kwagala kumwesimbako. Kwa abanupu abambadde bagamba nti ne Bobi Wine dictator lwaki takkiriza kumwesimbako. Kitegedde ekintu ekyo. So Bobi Wine ajja kufiirwa kubanga ye President Museveni alina engeri gyazanya mu politics we. President Museveni ne bwe mwawukana mu ndowooza, ne bwe mwawukana mu pate tasobola kugoba mu pate. President Museveni tagoba bantu mwena alemu. Alina abantu be yakoowedda. Wano speaker Mama Kadaga. President Museveni mugate weesimbawo kubwa speaker n'agana ne yeesimbawo. Ne President Museveni yamugoba mu pate wadde waliwo enjawukana. Wano recently Secretariat y'NRM waliwo munene yawandiise ebbaluwa mbu register tejja kubeerayo bakomye okuregistering abantu. President Museveni ne yejjira ye mwennyini ng'ate bali tabagambye. So ye President Museveni amakinga sure nti ne bwe muba mu disagreeing mu NRM amakinga sure nti ogisigalamu because buli muntu gw'oluzinga mu politics oba onafuwa. So Bobi Wine okuluzinga Mpuuga right now kijja kukosaamu Nuupu. Kitegeera kijja gikosaamu nnyo. Mpuuga badde alina kinene nnyo kyagattako. Kaawe oyogera ku discipline. Actually binalabye mu bbaluwa mbu Mpuuga talina mpisa zaake yaziina. Abantu basinga obutaba na mpisa wano honorable zaake gwasooka. Principal nga takuwandiikangako bbaluwa. Wano NUP ababaka emwafune milioni 18 nga principal teyabawandiikako bbaluwa. Lwaki ku Mpuuga agiwandiise? Because it's personal. Kiri personal. This is personal war. Kalowooza n'okusanga n'Empuuga naye yabadde anoonya lutalo. Ng'anoonya reason ya lutalo. Katugenda laba Nuupu 2. Tulina Nuupu y'aba Mpuuga y'aba Bedi Bwanika. Jukira mu bitundu ebyasinga okulonda Bobi Wine last time Masaka yalimu. Masaka was a big stronghold of NUP. Kati olwaleero oyina entalo mu NUP Masaka. Oyina faction ya Bobi Wine ne chairman Nyanzi. The other side oyinayo Mpuuga na Bedi Bwanika. So yenne yabalidde Bobi Wine okuwandiika ebbaluwa eno. Nze ndowooza nti Bobi Wine kyabadde tekyetaagisa kuwandiika bbaluwa bwetyo ku mukulembeze munno. Nze ndowooza nti wabadde osobola okucunya Mpuuga because kadi gwazigaba. Wandidinze Mpuuga mu kalulu n'omumma kadi naye n'owandiika saakyereta nti Honorable Mpuuga mubi. So olwaleero Honorable Mpuuga agenda kukola press conference responding bino byonna bikolera NRM. Nabagamba tewali wano opposition party egenda kwata buyinza mu ggwanga. Kuba politics waffe gwe tuzannya wakyana kito. Njagala ojjukire Raila Odinga abadde opposition leader Kenya. Yabadde wano ne president wa Kenya Ruto. Babadde wano. Kubanga Odinga ayagala kubeera president wa African Union. Kenya bayina politics wabwe ali machuwa. Leero Kalonzo Musyoka opposition leader Kenya yaliko vice president. Actually mu 2007 William Ruto afuga Kenya yaliko mu opposition. Ni Raila Odinga nga bakuba Kibaki n'Ekinyata. Kakati gutolina bongama nti osobola okwata obuyinza nga tosobola kugumiikiriza ndowooza z'abalala. Ekizibu Bobi Wine kyalina ayagala nnyo muwaana. Buli amuwakanya aba mubi. Buli amuwakanya aba yasasuddwa. Buli amuwakanya aba mulabe wasitulwago. Kikyo kyokka opposition ya Uganda ekibamya obuyinza muli badikiteeta. Mbukubanga kati Mpuuga takanya naffe kati ketumugobe mu kibiina ye opposition yamu. Ningu lwaleero Raila Odinga ne William Ruto basobola okutuula ne banyumya. Mu Uganda ng'oli opposition okusanga ng'onyumya n'oweNRM musango bawalidde kati obuyinza mu bujjewo. You can't work out of exclusiveness. We work out of inclusiveness.
so nze bwe nabitegeera nti opposition eri wanezanya buzanyi mulya buli sente mwerwanisa nimba vaamu nisiza kudda mu opposition ya Uganda mbabulira mazima ga Katonda muguru bwolaba olutalo luli wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine President Museveni agenda tufuga mpaka bwalifa. These guys are just after money. Nzivara kati mpagira politics we Kenya. Kwa politics we Kenya they are mature people. Nti Odinga Laira nebwa batakanya na William Samuel Ruto president we Kenya his excellency basobola okutuula ne banyumya on a bigger cause of Africa. On a bigger cause of Africa. Ni wano Mpuuga baganda bonna Mpuuga ne Bobi Wine bonna bakatuliki begudde malaka mbwawe bajja okujja ko Museveni yabo tuwa President Museveni buli wakwata akazindala abasekerera banna byabufuzi ba Uganda mwenonyeza byammwe munonya sente obuyinza tebabufuna bwe batyo okimanyi nti Uhuru Kenyatta ne William Ruto mu 2007 bali ku side za njawulo ne tugenda okutuuka mu 2016 2017 ng'omu president omulala vice president. You cannot play politics alone. Tosobola kuzanya byabufuzi weka buli akuchallenge nga tosobola mugoba mu party. Yes Mpuuga ina weaknesses zenzikiriza nammwe muli ya sente. Bobi Wine ababaka bo bali obukaddaanaana eyazizaayo on record ali omubaka omukabugo wano nina bameeya bemmanyi babeera kyankwanzi meeya nga bannopo mwaba abalonda naye kakati eyo ebbaluwa nga tagiwandiikangako. So I think opposition egenda nafuwa nnyo entale eziri mu opposition n'obutakwatagana obuli mu bibiina ebivuganya President Museveni bikulaga lwatu nti abayina essuubi opposition yokwata obuyinza mu ggwanga lino mwerimbira ddala. So ebyo mbikomezaawo. Mpuuga abadde ayagala kwesimba ku Bobi Wine mu pate. Bobi Wine kyaganye bafuna obutakkaanya ku ngeri emirimu gye girina okutambula mu parliament. Actually nze kyendowooza kye tulina okukola abakulira ebibiina by'ebyobufuzi babeere babaka mu parliament kubanga politics wa parliament nalaba Ssenyonyi ng'agenza okulambula eddwaliro ly'e Lubowa bamugaanyi abalala bagendayo babakkirize. Nawulidde deputy speaker yagenda ye bajja mukkiriza ninga leader of opposition Ssenyonyi bamugaanyi singa badde Honorable Mpuuga bandi mukkiriza. So parliament ine engeri gyekolamu politics waayo kaize kyendowooza nti abakulira ebibiina by'ebyobufuzi it's high time mubeere babaka mu parliament kubanga question eriwo omubaka waani wa party emuleeta wa parliament gyakolera emirimu gye oba wa abantu abamulonda omubaka waani akole byani. Mpuuga ava okukola emirimu gye nga leader of opposition oba akole gya Bobi Wine ate bwana akole gya Bobi Wine kati egy'abantu abamulonda gy'anaagikola ddi. So there's conflict of a parliamentarian yagwawa wano fabe NRM twagoba balebe MP ne tubagoba mu party lwa kuseewuka mpisa tinkasimire Honorable Nsereko Honorable Sekikubo n'abalala kyatumala enviiri ku mutwe Mama Kadaga yaliyo nga tubagoba yagamba mu parliament balina gye balaga n'abaweewa okutuula tebali mu opposition tebali mu NRM. Kakati ne tubuuza Mama Kadaga speaker nti owange bano twabagobye mu NRM ate lwaki obateerawo waneewo okutuula n'akati ndi speaker bino nabikoze nga speaker singa atuula ku seeke ye NRM and she was right. Mama Kadaga yali mutuufu. So waliwo okubagana wakati wa politics wa political parties ne politics wa parliament kikyo omubaka kyalina okukola saako n'abalonzi. Eyo story ngikomezaawo. Pastor Bugingo yalumbye Honorable Namboze
Pastor Bugingo sikuinaako buzibu sabula embwa ezo buli eyavuma Pastor Bugingo nga bamukubya amasasi nze nabagamba Pastor Bugingo musumba ate buloga ajja kubavuma buli eyamwasamiza akamwa Pastor nga bamukubya amasasi mwene abawandiika mu kitabo kati onali bunamboze gwe yasookeddeko yatandikira Calvin Kayanja nze Pastor Bugingo nkuwagira sabula embwa ezo zakumanyira kati wakomyewo bano Pastor abali bakuwolereza be bali abasiru nabagamba Pastor Bugingo teyeetaaga kumuwolereza is one man's army Pastor Bugingo olutala asobola oddolwa n'omuntu ogwo n'aluwangula kyeyakoze onalebo Nambozi kabologa kalinga akaliko emmandwa namugagwe mutemu kyeyajjeewo natukugenda mutoyi nga bawo tamulaba kwekaba really Pastor Bugingo wakubye onalebo Nambozi guli 5-0 bananga mazima gogerwe wano Pastor fa bamulumba wano Pastor yafuna ebizibu buli omu n'ayogera kati kyekiseera kya Pastor okuddamu ate ze kisinga okunyumira ku Pastor Bugingo abeera ne verse mu Bible nga ntuufu n'asomanaga abasiru baakuno n'agibika n'atandika Pastor enjiri y'empoomera vuma embwa ezo vuma kuba waliwo Pastor wega amabizi gaakuno nenga yoyo our man Pastor Bugingo our man Pastor Bugingo one man is army oyo teyeetaaga kumwogerera nalaba bana baleeta engezigezi nze Pastor antubye Pastor teyeetaaga asobola okweyogerera yoyo Bugingo mwennyini sabula baby sabula tugende oyo akuba mama era Pastor Bugingo singa tewali Pastor singa oli bloga gwe wasikira isima Pastor okuba nange enkutya wakubye Honorable Nambozi ate kingi Pastor toyogera mannya Pastor toyogera mannya kye kirungi kyoyina bobo navuma mutoka kanake mukono kakazi akabologa kali akaliko emmandwa mutemo kyagenda mukina Honorable Nambozi wali ndowooza emboko zamuyiseeko era kati now it is a clear signal nti Pastor Bugingo is back in town buli yeyamwogerako kavaasi kagenda n'akasaakolinga nakisiru gwe singa osirikako ensi neetegera nti olimu ku magezi naga Erisalemi essula 3 chapter 4 kale akitegedde kwineko Mukama engaliza amaanyi saba penta ontujizimba saba so Pastor Bugingo asobola okweyogerera ate tatwala mu kooti atalinga bano nyenda kulopa nyenda kutwala mu kooti omanyizaani nze bedenge nabadde wa saidi nabadde wa jeno Pastor ezo layini taziina akuba wanu niru Pastor Bugingo kyenkwagalako gwe totwala mu kooti totiisatiisa omuntu omwambala singa nno bannaffe nabaabe enkola bagikopa gwe wali oddeko nga Pastor Bugingo nyenda kutwala omuntu mu kooti talina budde obwo agenda n'akusomera vaasi mu Bible n'asooka akusabula ekisiru tekitegeera amabizi gaakuno muliwa so bw'atyo wiiki eno Pastor Bugingo bwe yayambalidde Honorable Nambozi n'amugaayagaaya n'amukasuka wali fe abali era ku Sunday nzija wa Pastor Bugingo tujja ne Franka Ntambi ku Sunday gye tugenda okusabira Pastor okuba Pastor ku Sunday tujja mu church tulokoke praise Lord amen akitegedde kubireko Mukama engaliza amaanyi wano mbasumba abateeri antama Pastor Bugingo mwali yeta kugendera mu kooti talina budde ngeno gra omuntu natwala mu kooti syamunyera balupa kakati nja syamunyeza wa jeno sanyeza wa kano nyeza wa meja difference zifuka difference
byebyo ebya Pastor Bugingo ku Sunday tujja ne Frank Antambi kusabirako ku Canaan naffe tuyige ku blogging kabajjuutuke era buli muntu nga wavumako Pastor Bugingo saagala onyiige Abannayuganda mujjeemu enkola eyo ey'okuluza nti mujja kuwangula omuntu oba amuvuma n'akuddamu muleke aba kuba equalizer. Give people to be. Era ze Pastor Bugingo sobola kunyigira ate onadebo namboze sikusubira kuddamu kwansalinga wayina obudde bwo banne tuchekereze omusajja yetu amwogerera. We had our time, it's now him to answer. Kati eno time ya Pastor Bugingo okuddamu buli omwe yamuvuma amasasi tegaliyo galiyo kajja abaddemu ye onadebo namboze yawedde era mu kitabo twamusankolinze mulala pasita kyoba otuyambako kimu govuma mutiikinge gomala mutiikinge otubuulire gonaddako sande ejja kuba enkuba gye wakubyemu onadebo namboze akazi kabologa kalinga akaliko emmando fe abateekako data tuteekeko byebyo bitunumira mu Uganda. Yolwali anange musajja wange Saimo tebamuyisa bulungi. Saimo ne Kasuku bagenda ne bakola story ku SB4 ne Mama Fina okulangira okwabadde wali. Saimo bamulangidde mbu Mama Fina yamuzimbira ennyumba. Kisajja gwe Saimo bulijjo tetumanyi nti wazimba. Saimo bulijjo wazimba. Tuba tuli awo omanye embozi ya SB4 ebadde etambula noli mukazi we gwe saagala kwogera mbu bakyawagana. Kati Saimo ne Kasuku nga batuula nga bayogera ebituufu. In fact Kasuku ne Saimo bayogera byali bituufu era tebyali bibi, just because mu Uganda abantu baffe bayina nnyo entondo. Nze programu ya Saimo ne Kasuku saagiraba mu kizibu, bye bayogera byonna bituufu. Abantu mwagala mukole story zijje mu public ate temwagala kuboogerako. Nze SB4 mumanya ayina entondo. Ayina entondo tayagala kumwogerako, bw'omwogerako era kati ng'anyiga. Tuba tuli awo nga biyitingana ti Saimo kawalaata ennyumba mbu baagimuzimbira mbu Mama Fina. Saimo mukwano gwange tubeera naye ku pano ne ba Frank Antambi nga nzija isimu nga nkubira Saimo nga mugo wange ennyumba Saimo wazimba ddaffe tuli eno tupangisa tukaaba lenti tubeerawo Frank Antambi mako nga tukabirira Saimo lenti kumbe ekisajja kyazimba. Saimo Land Road. Abantu muli bazibu. Ennyumba gye twalabye golofa ennene Saimo kawalaata wazimba dda. Twali tetukimanyi. Munenga nkubira Saimo nga ngamba Johnny ebintu ebyo saagala nze kubyogerako. Ne Mama Fina yapaayo $1.5 abanna. Yakyeyogeredde Saimo mbu baamuwaayo $1.5 1.5. Ye musajja wange Kasuku mbu baamusomesa neera Kasuku yali yabitugamba. Actually Kasuku yatugamba ati Mama Fina yamuwa ku sente zaamusomesa. Kati I think there is no news there. Tewabaddewo mawulire byonna twali twabiwulira. Nange kanneeyogere nga tebannanjogera. Mama Fina yampaayo $1 ku birthday n'ebintu by'okulangira kuyitingana wano. Banisitya abantu da kunkolera kintu omuntu akolera ekintu ogero kiwuli gwe sakolera kintu bane kanneeyogere nze Mama Fina wamaze wampaayo $1 mama yali birthday yange nekukubira essimu mama sijja kulinda babinnangire eriyo omulala ayagala okutulangira omanyi trend eriwo kati yakulangira naye nze sijja kulinda bampaayo egyo bampaayo akamu $1 million. Bannange,
Kyekyenjagaza muganda wange Hamu. Wano Hamu atukoledde ebintu. Bannaye Hamu ayambye abantu. Hamisa ayambye. Toyinawo obiwulira. Abantu Hamu bayambye wano. Nga bavuddeyo mu ggwanga lino. Ne toyina wadde kamera bw'omulaba. Wadde wowulira nti wano. Ayamba n'asirika. Era ffe abavuma ffe ababyerangira. Nga twevuma naye mbuye. Hamu toyinza mukakkanya kutuuka awo. Era muganda wange Hamu n'akuwa ekintu. N'awulira nti mbu wagambye abantu oti yakikuwadde agamba tonze kakkanya. Tomukakkanya kutuuka awo ye mugagga mu mutima. Hamisi yasooka kugaggawala mu mutima nga tannafuna ssente. Sente just kigambo bugambo muwa 10 muwa bannange. Abantu bali maduuka awo. Amaduuka beera mulino gwedda mulino gwebera rent nasonyiwa. Banne singa siamu singa abantu tebakyakola business awo wansi. Ne basonyiwa obusonyi rent nga takikola lwakwagala. So nze ndowooza nti there is a proper way of really telling people what you have done for them. Bobanga wali okoleddeko abantu ebirungi, it's not good okubalangira gwe bakolera kino. Kikakanya abakikoze, kikakanya ne gwe bakiwa, kikakanya abantu babiri, gwe yakifuna ne yakikuwa, mwenna muba mukakkanya. Kanga Bible egamba nti tuwe nga tetulina kye tusuubira. Abantu banyize kyovula nga seeguya abantu. Abantu bangi bakuyita munagamba Jnr jankweyo sente story nejja tayagala kumwogerako. Ate nze sina gwe sogerako wano. Bwe buzibu simanyi kufukamira. Nze sina kye nina kye bampa buwi. Nze oyizo kuda onoga nti wangulire motoka. Nze tamalenze. Nkwambala. Nivule ngi bintu byobwerere kuva ku taata wange twabigana. Ebyo bintu byobwerere. Cheap is expensive in the long run. Ebyobwerere bifuuka bya bbeeyi mu kiseera ekiwanvu. Teri ayamba nga talina kigenderero. So basajja bange bwetyo story bwe yabakola ki naye ebintu byesi bifo nagano mwogerako because sina kye mwogerako actually. Is a young man talina nnyo kintu kiriawo kyakabi. Yes before. Kati yes before musajja tumwogereko ki. Ayina ekizimbe mu kibuga. Kiki kyakoledde ensi to deserve. Mr. Simon yali abitubuzawo. Yes before yakyawaganya simanya n'omukazi. That cannot be a topic. We discuss the relationships z'aba celebrity. Siba content providers. Kati zijjo wano mbabuulire mbu content ne mu baserebu tulondamu. Oliwo ebitayita wano. Kayinzirawo kati ffe bagamba batu kyawadde. So what? Kati esi before yasosoba yasembi. Yusa abantu bakubagana amameme bekute bekubengalo manyuma batide sibanya kati kyamaanye nyekyo. Ulutukuba amabere muliro. Nje esi before kye mumanyi mulaba yepena na mama fina bazanya sonko bazanya matatu kati how can he really deserve my time? Yukiruguzanga abantu ekyo tetucho amutulekeeko namwe. Wacha wewe wacha. Jeka akajanja. Abantu, there's no news there. Don't create news because there's no news. Oba bakyawagana ne mukazi we oba bakyayagala it's none of our business. Tibitukwatako. Ne bintu obireta mu public domain ne bifuuka bya public buli omu awe ensala ye. Abantu ze munsobera. Mumala okweretera amawulire gammwe ne gajja eno mawulire ne tugabakabanyako ebirowoozo enkyawukera mu kkooti. Nyenze kubalopa. Lwaki mwanjogeddeko? You have become a public commodity. Teri akulumba wuo. Buli wotunula mu kamera eno. The moment ko gitunula mu bwoti oba ku minzaani. Oba wetadde ku minzaani yensi. Kyovula abantu wano balina ssente, abantu bagagga, abantu balina obuyinza tebalabikira mu kamera. Kati baagala kweteeka ku minzaani. Bo wano bajja kwogerako. And when we give our opinions, zibandowooza zaffe. In fact, we are allowed by law. Chikirizibwa amateeka okwendowooza yo.
kyebabuuza MP Nyamatama mu parliament honorable ani oyo Lord Mayor yabuuza MP Kinyamatama musango gwa zaake n'amugamba aye prostitute by fact or opinion. Oli malaya by fact oba opinion oba ndowooza. Oli malaya anti kituufu oba yabadde ndowooza ya zaake. Omanye MP Kinyamatama kye yagamba mbu both mbu she's a prostitute by fact and both by opinion. Ne tukwata ku mitwe fa abaasoma amateeka ne tukwata ku mitwe abamanyiro ne tukwata ku mataba ntuko omukazi yes kolo yeri yasiru kwa gudamga. So you a prostitute hatu guy by fact. Actually buli muna Uganda kyogadde yosome ku diguli ya mateeka. Omuntu amala okwefuula ekitagasa mu bantu n'amala ate n'ayagala yewe image impya kyo kukwatanga ofuka ku kkubo ne bakwatanga opama ku kkubo ofuse ku kkubo then n'okera ku macha n'ogamba mbu bakudefames. You can't be defamed in well-thinking members of society kubanga one toina character to assassinate gwe kenyini wajja assassinating dda. You assassinated yourself. Abantu abamu temuyina moral fiber. Mateeka bakita moral jurisdictions, moral fiber. You don't have integrity wajonoona. You can't eat your cake and have it. You cannot lose your virginity and have it again. This is law, ge mateeka. Tusobola kuba musamiza ate ng'oli faaza. Bibiri tebikwatagana which is which. Uoba muwemuzi sigalayo mu buwemu bwo. Twaffe gye twakumanyirira. Tukuvume okakase. Nze kibagati jaga nnyo Pastor Bujingo. Pastor Bujingo buli yamuvuma teyatwalako omuntu n'ogu mu kkooti. Bonna ali mu beekolerako. Honorable Namboze ye yawedde. Be bantu betwagala. Gwage Bujingo ku maanyi gayina yali tayinza kukwata Namboze. Wano mu basumba abayina amaanyi. Pastor Bujingo ayina amaanyi agaddala. Kubanga ate yamuli emabega munene nnyo. Oyo Bujingo mu government eddaka agenda kubeera pastor wa president. Munadini wa mukulembeze wa ggwanga. Bujingo ali ku government eddako. Chovula bolwalira akuma SFC. Wallahi ya Mungu tebasobola kuwa special force high command yekume. Nga toli wa makulu. Hakitegedde kubirako mukamengaliza amaanyi. Ejeri kumwa president. You think badi wabuli omu. Lakwane geti mtu lukufa. Abantu abamu bali mu biseera bya maaso. Gulabu omuntu ali ninga ye ali mu future gyalimu. Guli wano yasamiridde. Habejenga Bujingo wa mutawana nnyo my brother. Oyo gula buyo. Olaba wayimiridde oyinza gwe n'obutamutuukako ggwe. Gola bikosaaga. Abantu be positioninze. Guruza abantu basamira bwerere. Gwa yasamira obwerere. Nze abantu bajja ne bamboza ne Junior. Ani akusasula ku social media. Ayagaye buli kimu bakibalira mu ssente. Gwageti buli kimu bakibalira mu ssente. Wakapama emirundi emeka. Singa okupama zaali ssente singa oli mugagga. Nebikoze okupama teri akusasula naye oyina okupama. Kabuli kimu bakibalira mu ssente. Not everything is measured in monetary terms. Obulamu siwe buli. Obulamu bwakubala. Me, I still believe that awo nga nvuddeo nze sitya biduduma. Nze sina gwe neeguya. Ye bulandi yange. Sina gwentya kwogerako, sina gwentya kwaze neze simanyi byakusabiriza. Nzi Junior simanyi byakusabiriza. Era nze tuulirangayo omuntu nagati Junior nze yamugulira emmotoka nga wajingulira. Mbwe nyumba Junior jaina nze yajimuze chobulaze ndi arrogant. Nze amuvera arrogant. Nze nana abantu bengo bya sente. Omuntu najja siba Junior njagala chapa ku chapa nemuge ebyo president tabingambangako. Agadi nze Junior sina gwentya. Abantu bajja ne bakubuliza ebibozi. Mbu Junior ava ku bantu. Abantu batemu nze siri.
nze siri mutemu nze mwangu kwega nze mwangu namwe jemu eno mentality mbwa abalala batabbu fe tuli banafu anyagambi who cannot kill here utona teka butese mu mbeera buza ababbi abalumbi amakaga fage echengera Philip people abantu basatu balumbi amakaga fe kiro sawa 8 tuba twebase tulira abantu ebweru bakubya amatala bagajje kage ekikomera bagala kuyingira munda gendo babuze ekyabatuuseeko basajja mmwe mu ndaba abalumba amakaga fage echengera mugende muli enkoko yammwe nebisajja mmwe mwine eddogo nze sirabangako sasiri weta n'ebiri ebisajja bireka byali birugo netuleko kye twakuba esasi mu kabina mukomeeweera kye mwalozezaako you got the medicine, you got the message muddemu era mubuuke mwade mulooza ati ennyumba yaffe gegana ze zino compound zoyingirira by like that mbunota abalimu n'ogenda esasi lyatokosaawo how do you enter my mother's house? You want to enter my mother's home by force? You are going to die. Basajja mmwe mwabadde muwedde nze Junior nzita omuntu ku kintu ekyo. I can eliminate you on one thing. Junior osobola okuntwalako obugagga bwennina, osobola okuntwalako omulimu gwennina. You can take everything I have. Tozanyira ku maama wange. Ebirala byonna mubikole. Nze ne bwonvuma senyiga. Banje monvumye kabbi kasiyazi kafere tekayina mulimo. Yes, do it. Sikuinako buzibu. Kwa nange envuma. But don't play on my mother. So help me God. I swear wemba nemba mukama ampe eggulu nja kujjawo. Nze bwemba nimba Junior mukama nyeme eggulu, I will eliminate you. You'll be even surprised. For once and for all. Wontabuka. Kati bano badde balumbye mama wange bone waffe echengera. You got the message well and good. You come back again. Mudangam. How do you enter our home? Bajje ka matala bakubya amatala gavuddeko bibuuka tebimanyiwe biyingira basanze mundu zisonze bweziti ne biduka ne beko kimu esasi mu kabina yabalala bayigira okwo tujje tugaye police mujje mu kimu omulambo gwamu fake tuli bakuzanyira zanyira kofe. You fake if you get a post-mortem report, you make sarcastic videos of our death. We shall defend our families by blood. You can plan any other thing. Don't play with my mother. Don't play. Never sirika de never what they said. Shoot. Never go bamunianga gosas. Kill it. I will pay. Kill it. But we are waiting for order. Which order is there? Kill them. Kill these lumpens. They're into our territory. We are waiting for order. Small order. Which order is there? The order is now clear. Anybody who steps into our home, you are not welcome. You have no appointment. You have no invitation. You will get your own medicine. Bine byensi mubizanyireko. You can mfe mutuvume. Me and my father mutuvume. We are public properties. Tuabaleka abana Uganda. You mutuvume, mutuwemule. You do it. Don't include my mother. Totekamu mama wange. Mama wange tayina WhatsApp. Tayina Facebook. Tabera na ku Twitter. Avayo mu bintu by'amagezi byokka. Only important things kwa tayina budde bwemu. Kati when you include my mother there, I swear there will be no negotiation.
bine byokwevuma ne tuteesa bambi gundi musonyiwe ebyo biba biweddewo kati awulabe ku Junior omutuufu with full force bajja genda okubira president esimu nze nga nkumazi nti mutabani we Junior muzukulu we Junior amumazi olugezigezi lubagwe matako olugezigezi lubayite mu mpatanya z'ennyuma manyi mumanyira bannaganda akamanyiro keeyongedde but we shall deal with you fina femune goza twandimazeeko nenensi mujano ne mutaliko kubuza Junior ojja kufanga yisima atenza abeera mbatemu kati atom abatemu batomutemu gotako kumane heisi how can murderers kill a murderer gwali okirabyeko ate abatemu 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 baba bemanyi ti abali batemu bali tubazanyirako tokwata mu kabina k'empologoma goloza lwaki abanyankole mu ggwanga lino tebafa gwalabeko munyankole gwe bakubya amasasi mpaayo omu agive me ne munyankole eyali afudde abaganda amba basomere Kawesi Isima Kawesi Muganda Isima Muganda Meja Kigundu Muganda ono wekika kyendiga bamusabudde Muganda kati mpaayo munyankole omu abanyankole bo bali immune waliwo kyotalaba. There is what you are not seeing because tonatula wansi ku analyzing wana abanyankole bayine mundu ajajajajja ati mwabakanga mukwekalakasa kwa kabaka nimugati mujjalumba mayumba gabe afuto okwekalakasa kwebogerere they woke up naba n'abantu kati woba agala kutegeera nti Uganda ina security gende ebuziga gwe gende emunyonyo ota nze natya bannange nagende ebuziga ngambuze mukwano gwange yali ampise mutabani wa Jeno ngambuze ne parking emotoka wabbali mukubire police yajja nembuza ID nembuza kyenkolaawo nibugaba nembuze ne bangankubire yampita kati gwe gende nansana bali mukuli yambizi wali wawe bale liberamu aba police awe nansana so ja kutegeera nti ensi ina bannyiniyo waliwo abagiyitamu obuyisi ne bannyiniyo you come back again but era luli bajja myezi 3 emabega so we are now prepared we cannot play on our security ebyokwerinda byaffe tetulina bizanyirako waliwo n'omuyimbi yansuubiza okunkuba nga nekyayogera kutakimanyi nasonyiwa na musonyi yoyo singa nagera motoka yange nenjijjayo we forgive tubasonyiwa nemuluza timu abatusonyiye zulu abantu betulia nemba sonyiwa busonyi kasagala kweba kaluzira pressure jali kabaka webutabika gwegendo obuze pressure yabadde wa kilo 4 kitundu aliyo bamusiyaga eyeruziro wali ebisajja byakola se mudondoli kigamba bwana Junior jango mpe ku masavu nogaba naye food asiri nyaruziranza olaba edi mutu akaba edi mutu teyakaba edi mutu kyamulaba ngagamba mubajjeko government njagala lero yambale ebyambalo bya majority ku edi mutu adduka niwone edi mutu mukalulu yali ayogeza manyi Muze nza kulida security ya president buze di mutwe komera oli nubya nili yavayo nga lingembuzi yebitanga walabe ko nubya nili nga zemu okupostinga ku Twitter I want to remove Museveni wobo yagala kutegeera struggle buza abantu babiri edi mutwe ne nubya babi va mudda edi mutwe yakaba sebeddemu principal mbemaze wano yayogezanga manyi takati pressure yagamba ye kabaka omutuufu ali musazali eriye butabika ne sazali eriye luzira eno government tejja kayana naawe
bw'ogamba nti gwe kabaka nga bakolera amasaza gaago ng'olambulako essaza lye eryebutabika n'essaza lye eryeruzira era abasibe balonze pulesa nga kabaka waabwe King Pressure the second asangibwa Luzira apa kebaka kuba engolo olaba mukwano gwange si papa atulisa amaziga n'akaaba banna akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana mvu abantu abamu twabeesonyiwa muddawo ne mutuvuma ne mutwewerera ne ngakatira boono ng'asaasira obwana bwo mwe kati ffeese tugirabanga bazadde n'osaasira obwana nze Junior sizaala gwe ali ondabeko n'omwana nze wali ondabeko nga situdde omwana kale ojja n'otandika okummanyira nja vuma Junior male mugamba amwesingo maaza olinga amazi oba oli ddabo maaza oba oli ddeeka maaza oba oli singo maaza oba oli afu maaza oba oli kota maaza olinga amazi toleeta bwana bwowendi anti omuvuma abantu n'okulembeza obwana nze nina abaana nze nazaala abaana olinga amazi abawo bagolodi gwe bw'oba okitegeera nti olina ebyokufiirwa teweetaba mu mazina ga nkima mikira kukoonako eno social media si yaba mothers ffe twagenda okujja ku social media twajja tumazeeko siina mwana kati onvume ki nze Julia ne bwonzita kati ani akaaba ennyo bw'alumiddwa kati we are capable of anything tulwanisa ng'omuntu atalina nnyo byakufiirwa mbabuulira abamu mugenda omaze ovuma abantu ng'otandika ebintu bya sympathy abaana bange ffe tuli baana batupama bupami ffe batupama bupami mwejjeemu ebintu by'ekisiru tandika entalo z'onaamale sitaati wozulu finish kafa abalwanyi baazo weetuli gwe ku ntalo z'ennwanyi nali mpanguddwamu luliwa nange nsooka kukola information analysis nzopitanga isime yavumanga amakampuni nze Junior nyinza okulumba kampuni wano mu Uganda ng'abali mu gavumenti ate be bannyenezo wano waliwo wootasuka wano mu Uganda they are red lines waliwo abantu abatasinika mannyo wano nga ne bya social media tebabimanyi nti oluusi beera byakusaaga weegendereza amannya g'okasuka mu kamwako abantu abamu bakoowu bisonyi biri ebyakolakola dda ssente byabbabba dda gavumenti tebiri ku social media ogenda okigatta mu mboozi zo kiwulira ovuma kampani yakyo nga lwaki tebakutte niweyo n'ebintu byemugamba mbu lwaki gundi yafa Junior lwaki isima yafa self explanatory tokwata ku makampuni byonna bikole tuzanyira ku makampuni g'abantu aga makampuni gemulaba wano eriyo abachina aboogera oluzungu ng'omuchina naye ng'ayogera Luganda wano mumanyika abayindi nga baganda muyindi naye nga national ID eriko mukasa era ng'ali mu kika ky'embogo ati gwe zanya ne kampuni z'abantu wano president ya community yako company gyebayita Desmond Asia nga ye Asia kati peneti tomulaba muri buddairo lyeribowa eddairo lyeribowa lwakiterigwa peneti temumumanyi madamu peneti temumanyi nti monna Uganda